banange omusajja ono mukebere nga ogamba nti wasoma oli elite ate n'ogamba nti banayenzi nasoma naye ntwajja ne tuteekateeka ono asiimuka ataasoma nawuliraga nti twali tukimanyi nti omusajja naye ne mujja ne mukola ki ne mumwegattako ate neera luli akugamba nti ffe twatandika ensonga eno kati agamba twamwegattako tumanyi omusajja ono bw'atuula afumiitiriza nti ebintu byogera abantu bamuwuliriza n'ogamba abantu nti gwagamba nti wasoma gwagamba abantu nti wakola ki era oli wanjawulo wawandiika ne ku mazzi naye wawagira asiimuuka kitegeeza gwe musiimufu namemu n'omutembe tumulaga abantu nti ye pulezidenti n'omwegatta nako n'akuwa n'ekifo nga kati omanye otya nti yakikuwa asiimuusi nti wali tokisaana kubanga byoyogera bikulaga nti kituufu wali tokisaana gwe wali omusiimuufu tewali olimba n'abantu okugjako kati bali mu kusasula okuteekateeka okuvuganya nga oli musasule naye n'ebitono bijugubaliddemu bikulemye okumanejinga just ekifo ky'obwa deputy president wakitunda ffe ate bingi bye tutagendamu nnyo kubanga tetwagala ate kubeera nga tukumalamu ekitiibwa ekyo ky'olina eky'obwataata kubanga ekyo kyo abaana tebakikolera application ekyobwataata tukikulekera kubanga ekyo ate abaana family tekikolera application olyako era nga gwe kitaawe byonna byoyogera nebiba byaswaka banenga gwe kitaawe kati ffe tukuwa boundary eyo ntugaka tumuleke kale bo babonebone naye naye bino ebyomuntu ya showing up we mutayinza ku showing up tewali kweyo group muntu asobola ku giving up their position for the opposition tewali kwaba abantu abo bowulira oyagala bwe mupi era obwa president bwe baba babwagala baba basasuddwa okuba nti bamanejinga ebbanga lye bamazeewo n'obutaswala okuva mu kisaawe because Kyagulanyi Robert Sentamu okujjako nga gwolina kuba butabika Kyagulanyi Robert Sentamu yamala mu parliament emyaka ebiri n'azuula nti muli kirimu naye nga gwokyalwana okuddayo ye n'agenda avuganye Kyagulanyi yalaze ensi nti omuntu ayinza okuva mu parliament ataasoma nti omuntu oyinza okubeera mu parliament oba n'ebisa